Munange njagala okulamusaako n'okwebaza gy'otuusizaako engalo. Nze AK Master nga bulijjo ku lutimbe gaggadde olwa AK TV. Weebale nnyo bali ddala gy'otuusizaako engalo n'obuwombeefu nkusaba munnange vidiyo eno sooka ogiwe like ate ompyo subscribing tusobole okubeera nga tutambula ffenna munnange ekirangiriro naye nga kirangiriro kya nnaku kikwasa ennaku kyennyamiza kyeraliikiriza abantu ba Nuupu bonna oba National Unity Platform kw'ossa abo abatamanyiddwako bibiina bye waagira munnange omukulu akulira abavuganya gavumenti eno mu Parliament amanyiddwa nga Mpuga. Olunaku olwaleero avuddeyo n'alangirira nti wiiki ejja ku lwokubiri ono agenda kubeera ng'ayisa ekirangiriro nti abantu bano bonna battibwa oba baafa. Kyewuunyisa kyennyamiza naye nga ge mazima. Abantu bangi nja kuvaayo wano nkwerisiti y'abantu abo abaabuzibwawo oba abadde nga bawambibwa bonna abantu baabwe bali mu maziga bakaaba naye bano munnange kirangiriddwa nti bagenda kubeera nga balangirira nti baafa. Wiiki ejja olunaku lugenda kubeera lwakubiri bagenda kulangirirwa ng'abaafa kubanga munnange gavumenti eremereddwa okubeera ng'ebaleeta. Babanjizza abantu okuva 2021 munnange abantu tebalabika. Gavumenti yeekwasa nti abali ku lisiti abamu tebabamanyi, abalala bagamba bagenda bweru wa Uganda, abalala bagamba mbu ate simanyi lisiti eyo, ate simanyi bali mu kuswaza ggwanga, tugenda bagulako gwakulya mu nsi lukwe, mugende bweru ne mulagayo abantu bodaboda ze baatomera. Ate nga munnange si gavumenti yabatulugunya, so gavumenti neefundikira ng'ebuliddwa abantu bano yadde omuntu n'omu ku bantu abaabula. So Mpuga agambye munnange agenda kubeera ng'alangirira wali eri nti abantu bano baafa. Ensonga eno nno nkulu era nkulu ddala kubanga bano baasose kutuula mu bufubo ky'olina okumanya, baasose kutuula mu meeting Mpuga ng'akulira oluvuganya ne ttiimu ye yonna. Baengeginze oludda olwa gavumenti mu meeting eyatuliziddwa ku Parliament. Deputy Speaker, Prime Minister okwo ng'otaddeko ne Government Chief Whip Hamson Obuwa ne Minister for Defence Jacob Oboth. Kale munnange okwosa Information Minister Chris Baryomunsi bonna babadde mu meeting n'abalala munnange meeting eno bateesezza ku nsonga y'emu naye nga buli omu atunula buntu ku munne, abantu nga tebamanyi gye bali, bagezezzaako ekisoboka naye munnange abantu baabula. Buli omu agamba simanyi gye bali, si ffe tubalina. Bwe bawoza nti abamu bagenda bweru, abalala bawoza badduka mu Uganda, abalala bagamba beekweka balina emisango. Kale kweggamba ne bafundikira nga meeting eno gavumenti munnange eraga abantu tebalina era temanyi gye baabulira. Olaba beegaana ne drone kyannaku. Mpuga okuvaayo n'ategeeza kino kizze oluvannyuma lw'okumala okwevumba akafo ne Prime Minister Nabbanja ne Thomas Tayebwa ku Lwokuna wiiki eno gye tukuba amabega. Olukiiko luno lwatuuziddwa leero ku Parliament munnange ebyavuddemu byebyo. Era bino bigambibwa nti abantu baawambibwa munnange bano nga bagamba tebamanyi muntu n'omu gwe bamanyi gy'ali. Bantu bangi babulidde mu mbeera eyo, bantu bangi abakaaba amaziga, bantu bangi abalumiddwa, bantu bangi ababulwako abantu baabwe. Naye munnange Mpuga mu statement gye yawadde nga meeting ewedde yagambye nti nno tusigazza paka lwakubiri paka wiiki ejja okubeera nga banyonyola eggwanga amayitire g'abantu bano bonna, buli omu ali ku lisiti ku bamemba ffe aba Nuupu n'abo abawagira ebibiina ebirala naye nga bannayuganda. Era ono yanyonyodde n'agamba tugenda kuvaayo tulangirire tutegeeze eggwanga nti abantu bano munnange tetubalabako, tunoonyeza buli wamu tebalabikako. Abantu bano battibwa gavumenti, regimu ya gavumenti ya regimu ya General Museveni yabatta. Bw'atyo Mpuga bwe yategeezezza Mpuga Honorable nga bakava mu kafubo bakulisi bali mu nsi Robina Nabbanja Prime Minister ne Deputy Speaker. Munnange amawulire ga nnaku nnyo naye nga ge ga mazima. Information Minister Baryomunsi yabaddemu ne State Minister Jacob Oboth babaddewo naye nga buli omu atunula ku munne nga bawoza abantu tumanyi mayitire gaabwe. Naye Mpuga yayongerezaako n'ategeeza nti ye yagaanye ekya gavumenti okusaba nti babawe lisiti endala ey'aba victims
kubanga bano babadde bamusaba lisiti endala ey'aba victims ne bagamba lisiti tuzibawadde enfunda n'efunda situjja kubongera lisiti endala. Lisiti twagibawa twazzenga tubanyonyola enkya n'eggulo, tuzzenga tubanyonyola okuva omwaka oguwedde twabawa lisiti ne tubongera endala. So Mathias Mpuga bwatyo yategeezezza. Ayongere n'ategeeza nti akafubo kano kabadde kakugoberera abantu bano bonna okulaba n'okubeera nga bateeka enninga ku gavumenti bamanye abantu baabwe baliwa, bannyonnyolwe, bayite lipooti entongole ku bantu baabwe abaawambibwa n'abo bonna bonna abaabula n'abalala bonna abatali banuupu naye nga bajja bawambibwa mu ggwanga Uganda. Era abamu ku bano babadde baabulya ddala kuva mu 2020, so nga tebalabikangako paka na kati. Era bw'atyo bwe yategeezezza nti ku Lwokuna babadde mu kafubo, era ono yannyonnyodde nti yaganye okubeera nga abawa lisiti empya ey'abantu ababuzibwawo, kubanga agamba nze mbawa lisiti enfunda n'enfunda naye tewali kipya. Twagala accountability, batunnyonnyole abantu baffe balagawa. Okuva 2020 tubawa lisiti, twabawa lisiti 2021 mu March mpaka na kati omwaka guyiseewo tugenda mu mwaka gwa kubiri. Kitegeeza nti ebintu lisiti bagibandoza ne bagiteeka mu kasero. Kale munnange bano bazzeemu ne basaba lisiti endala, Mathias Mpuga ne yerema. Embeera bwetyo bwefaanagana munnange mu ggwanga Uganda. Bw'oba tuli mu Uganda ne bw'oba oli mu Uganda nga bino badde tobimanyi, munnange ekyavudde mu kafo oba mu meeting mu parliament, abakungu nga basinkanye ku nsonga y'abantu abawambibwa n'abazze babula, bategeezezza nti tebamanyi mayitiri g'abantu bano. Era ebyavuddemu byebyo omukulu Mathias Mpuga agenda kubeera ng'alangirira nti abantu bano munnange battibwa. Bino si byange, bya Mathias Mpuga, onono nga yakulya oludda oluvuganya mu parliament era yabadde mu kafubo n'abakungu bano. Kikuba ennaku kyennyamiza, si mawulire malungi. Kiruma nnyo okubeera nga drone tuziraba, naye munnange buli avaayo ku ludda lwa gavumenti baga nti affe drone tetuziraba, teziriiwo, ne safe houses baazeegaana tebazimanyi, naye ng'abantu bongera kubula enkya n'eggulo. Bino byonna ebitambula mu ggwanga, essaawa zino omuntu ayinza okuba nga abuzibbwawo nga tolina bw'omuyita, naye enkya bayinza okukwata kuwo. Olwo olimanya nti munnange ekintu kino gye kiri era kimenyera ddala era kiruma. So ebyetolola mu ggwanga bingi naye ng'ebisinga obukulu byebyo. Meeting ebyavuddemu byebyo, tewaliwo kalungi konna koyinza kubeera ng'ogamba nti keekano. Ate nga bano bazze batuula ebbanga enfunda n'enfunda munnange effe gye tutabeera nga beemumuunyamu ku nsonga eno, naye nga ebivuddemu byebyo. Nze AK Master mayoga w'omuzindaalo mu nnaku ennyingi nja kusaba vidiyo eno ogimpeera ekigalo ompya osubscribinge. Munnange oba olina omuntu wo nga yabula, nga yawambibwa oba n'abuzibwawo, munnange okulangirira kwa lwokubiri bwatabawo kikolebwa nti abantu bano battibwa era bonna baafa. Abantu mujja kukuma ennyimbe, munnange tewali kirala kyakkola. Akuma atakumira mpeera ndooza tukwatagane mu waka addako. Bye bye, I sign out for now.